W'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alonze omumyuka wa Ssaabalamuzi omuggya ng'ono ye mulamuzi Moses Kazibwe Kawumi abadde omulamuzi mu kkooti ejulirwamu. Ekifo kino kyali kyasigala kyereere oluvannyuma lwa Dr. Flavian Zeije yakirimu okulondebwa ku kifo kya Ssaabalamuzi w'eggwanga. Mu ngeri y'emu Pulezidenti alonze omulamuzi Agnes Alum okubeera omuwandiisi wa kkooti enkulu ng'asikira Ssaabalamuzi Suyi eyalondebwa ku ky'omulamuzi wa kkooti enkulu okusinziira ku kiwandiiko okuva mu maka g'omukulembeze w'eggwanga. Amannya g'abaana ababiri abalondeddwa gaweerezeddwa mu Palamenti. Akakiiko akeekenneenya awamu n'okuyisa ababeera balondeddwa omukulembeze w'eggwanga ku bifo ebinene gye kanaagasanga okugatunulamu n'okugayisa. Omwogezi w'essiga eddamuzi Mawanda Elemi James amawulire gano gamusanze ku mukolo ogw'okusiima emirimu gy'omulamuzi Egonda Ntende atuuse ku myaka egy'okuwummula. Mawanda ayaniriza Kawumi era n'agamba nti ekitongole ekiramuzi kifunye omuntu omutuufu mu kifo kino eky'omumyuka wa Ssaabalamuzi. Tuli basanyufu nnyo kuba kati tubadde tumaze emyezi egiwerako nga tulina Ssaabalamuzi naye nga omumyuka we tetumulina. Kale ffe ng'essiga eddamuzi tuli basanyufu nnyo twebaza Oweekitiibwa Pulezidenti yebale kutulondera Deputy Chief Justice Oweekitiibwa Kawumi Kazibwe atuula ku Court of Appeal. Ono era ayuzaayuzizza Agnes Alum olw'ekifo ky'omuwandiisi wa kkooti enkulu kyalondeddwamu. Era ne mu ngeri y'emu twebaza Oweekitiibwa Pulezidenti olw'okutufunira substantive chief registrar kubanga tubadde ne mwannyinaffe Oweekitiibwa Pamela Lamono Chaya abadde akwatiridde ofiisi eyo naye twagala kwebaza Pulezidenti nti avuddeyo era naawo appointinga mwannyinaffe Alum Agnes okubeera substantive chief registrar. Twagala okwebaza ate n'okusiima emirimu gya Pamela gy'akoze mu mwaka omulamba gw'abadde mu ofiisi eyo ng'agikwatiridde. Akoze bulungi nnyo era atambuza naye bulimu bulungi nnyo era ffe ng'essiga eddamuzi bakulu bano ababiri betufunye tugenda kwongera okuba nti tutambulira wamu nabo. Munnamateeka Max Mutabingwa naye asanyukidde okulondebwa kwa Kawumi ku bumyuka bwa Ssaabalamuzi n'agamba nti ono ajjidde mu kaseera katuufu nti era amusuubiramu okuyamba mu kugonjoola ekizibu ky'okwetumako emisango naddala mu kkooti ensukkulumu. New Deputy Chief Justice to tackle the problem of the backlog of cases which is killing the Court of Appeal. As we talk now, many appeals are pending before the Court of Appeal, and justice is lying at the Court of Appeal because the High Court circuits are many and they feed the Court of Appeal, and it takes a long time for an appeal to be heard in the Court of Appeal. Some appeals take 15 years to be heard, so there is a backlog. So we expect the new Deputy Chief Justice to tackle this problem of the backlog, and we as advocates we shall give him our support, but he has a lot of work to do. Anet Nakaibale yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire. Omulamuzi Douglas Ssejjemba